ebyago nze nabeerako ku mulembe gw'emisota gy'obuyinja ng'omusajja asula mu nnyumba kiro oyina kuyigga kayinja ka musota ofune busembe mwewona ebyo temwabiraba byalinga mbaka amaavu kitaawo n'agenda ne babasombya obusa bw'ente bwe bagenda okuba kayinja ekiro taata yagenda n'ekibaketi ebibaketi nga 3 alina obitwala bakube kayinja eba neffe ennaku yatuluma muleke tuweereze mukama mubuulizi agambye mubuulizi mwenda olunyiri wa 10 agambye ng'okyasobola okukola n'emikono gyo kolera ddala kuba waliyo akaseera ak'okufa ng'emikono egyo tegikyasobola kukola ki omwogo woba obuulira enjiri kikolere ddala buulira enjiri waliyo akaseera nga tokyasobola kubuulira ki olwo nawulira obujulizi bw'omuwala eyalya kilo z'ennyama 2 Can you imagine kilo 2 yaziteeka ettala imusse emikono gya bulungi ayi Katonda omulungi mpa ekisa ekitegeera bye nnina okukola era nnema okubeera omulamuzi bw'obulamu bw'abalala obulokozi bwo olwaleero kantambule nabo nga sibwefaananyiza kintu kyonna ekisobola okuvunda ekisobola okuggwawo okuva olwaleero ntegedde nti obulokozi bwo bwabeera mu bulamu bwange lwa musaayi gwe wayiwa n'obulamu bwo bwe waayo nange mpaayo omubiri gwange yimuka ku magulu go nange mpaayo omubiri gwange olwaleero mpaayo obulamu bwange mukama okubeera saddaaka ennamu mu maaso go mukama ebikolwa byange leka bireme kumbalirwako naye ekisa ekiva eri gwe mukama n'omwoyo ava eri gwe mukama leka nkulemera olunaku lwaliro saba ye Saala gy'oyagala ku mutima gwo jjukiza mukama obulokozi bwe mu bulamu yogerako ne Katonda omugambe nti mukama bw'obanga asobola okundogola nga sikwalira nange osobola okunsukumyano bweni si bwanjambala si bwanjogera yange naye olw'ekisa ekibeere gwe ayi Katonda bwaba Katonda nyanisa ekitiibwa n'ekisiimo ekiva gy'oli omwoyo w'omulamu mukama leka ngwe ku bantu bano olunaku lwaliro eri abo n'abawulidde ekirye n'eri abo abali mu kifo kino mukama mbasabira okuyimuka okulaba ekisa n'okubeerawo okunene ayi Katonda wange omulungi obulokozi bwo mukama leka bubaviireyo si lwa bika byaffe bwe tuva si lwa nfaanana zaffe ze tuli naye eri gwe Katonda waffe watwagala n'otuzaabula watwagala n'otulokola n'omusaayi gw'omwana wa Yesu Kristo nzikiriza olunaku lwaliro mukama ekisa n'eddembe biva gy'oli mukama onooba omukisa emikono gyaffe onooba omukisa amagenda gaffe onooba omukisa obulamu bwaffe mukama okuva nakaakati ayi kabaka w'abakabaka nyaniriza obulokozi obuva gy'oli nyaniriza okubeerawo kw'omukama okuva olunaku lwaliro tukulembere mu bunafu bwaffe mukama ensi nireme tulaba mu kigero ekyo naye otusobozese ayi Katonda w'abakatonda okulaba ekitiibwa n'omukisa obulene okuva gy'oli okuyita mu linnya lya Katonda bulamu kubira Katonda affe engalo ez'aggulu kubanga bulungi kubira Yesu affe engalo ez'aggulu kubanga bulungi haleluya.